de ku mugongo nga nswa mu kiro ekikesezza olwaleero Emmanuel Bagenda nga yabadde adumira poliisi y'Entaawo ekisangibwa mu munisipali y'e Mukono azambalidde ku mugongo nga nswa mu kiro ekikesezza olwaleero okugwa mu buufu obw'abazigu babadde awulidde nga bagezaako okwegazaanyiza mu matwale ge. Ono abadde ne musirikale munne omulala ategerekeseko erya Kiyingi kyokka ebyembi bwe basinkanye abagambibwa okubeera abazigu bamusindiridde amasasi agamuttiddewo ate ye munne n'afuna ebisago ng'era addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Ng'ayina emmundu osi nga talina kati ne bakuba ono w'emmundu ne bamugyako emmundu kwe kugoba osi ne bamukuba. Yadde asuubira nti balina ekisi kati ng'ali ne munne oli ne basukka ne bamukuba amasasi omuye n'agwa eri nalowooza oli afudde awedde ono naye lyadde limukutte n'agwa mu kigoma. Tutuuseeko mu kifo kino Bagenda waakubiriddwa amasasi ng'era ne Nnamwandu tumusanze mu ttaka mu kifo kino wakati mu maziga amayitirivu. Abatuuze mu nyiika empitirivu boogedde ku mugenzi ng'abadde omuntu mulamu akolagana n'abantu. Kifa abantu ababulijjo tugenda kola tutya era tugenda kubeerawo tutya era obukuumi tugenda bujja wanga osiba musi ku kitundu kyaffe osa abadde talina buzibu osa abadde buli muntu amutwalanga bw'amulaba abadde akyali muvubuka muto ne bamutta. Naye naffe tetumanyi kuba nayiba waffe twabadde naye jjo osi nga ddala amanyi omulimu gwe era ayagala omulimu gwe kubanga y'omu ku abo be tubadde twakafuna wano nga abatuuze abadde nga buli omu amwenyumurizaamu olwa security ye ebadde ennungi ng'akwasaganya abatuuze wabaawo ekigenza obubi at least ng'olabira ddala nga mu kulembeze yennyini. Bano bawanjagidde gavumenti okwongera obukuumi mu kitundu ssaako n'okulaba nga babateera ebitaala ne kamera zinketta bikola ku makubo bye basuubira okuyamba mu kukendeeza obumenyi bw'amateeka obumaamidde ennyo ekitundu kyabwe. Eteekawo obukuumi kubanga kisinga twabadde n'ebitaala okwo ne kamera at least tubadde tulina bwe tugenda okutandikira okukola ki okumanya abazigu abo abatuttidde osi naye kati tugenda kutandikira poliisi yaffe y'Entaawo nga Ntaawo twetaagako abasirikale nga bangi abasirikale kubanga nga bawera kati wuuyo yazze nti yazzeeye yekka n'omusirikale wakubye omusirikale we naye ne bamukuba kitegeeza nti babadde tebamala singa babadde nga abasirikale bawerako tebandimutuusiza. Abakulembeze ab'enjawulo mu Mukono balaze okunyolwa olw'ettemu lino era ne basaba gavumenti okwongera amaanyi mu by'okwerinda. Kino kyo kitalo ddala okulaba nti abakuumaddembe balina okutukuuma ate balina okufuna ebizibu ebinene ebifaanana bwe bityo n'olwekyo kibi nnyo tubasaasidde tusaba bannaffe abakulu bongeremu amaanyi mu security kubanga ekibanga kisobotwa ku muntu omukulu bw'atyo then ffe abantu abato abawansi abatono tuli mu kutya kwa amaanyi nakweraliikirira. Tusaba gavumenti ebeesukiremu effeffette buli awali emmundu n'abakozesa obubi emmundu naddala mu bintu by'obubbi. Poliisi ekakasizza okuttibwa kwa musajja waayo ono Emmanuel Bagenda nga ssekamu waayo Kituma Lusoke asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'agamba nti abatemu babadde batambulira ku pikipiki era nga bakwataganye n'emmundu. Baadde bafunye information nti waliwo ababbi ababadde ku piki nga babadde bakoze robbery mu kyalo kya Kiwala. So ne basisinkana n'ababbi bano ababbi ne babakuba amasasi omu n'afuna ebisago oyo police constable then ASP Bagenda Emmanuel ye amasasi ge bamukubye gamujje mu budde. Ono era ategeezezza nti abazigu tebakomye ku kyakutta osi nti kyokka baakuliise n'emmundu gy'abadde nayo ng'era mu kiseera kino agamba nti bali ku muyiggo ogw'abatemu bano. N'emmundu abasirikale gye babadde nayo ababbi basobodde okugitwala. Tulikola buli kimu ekisoboka okulaba nti abazigu abo tubafuna era tubatwale mu nzira z'amateeka. Alex Miseiri ne John Maido be bakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.